Baby wange mukunja. Ngazo sokola. Tozeni baby. Zeno muzukuru. Ono ye. Ye? Oyo kagujje. Omuweeri nnyo ba agenda beera ni oyo. Tugende munda. Ismail. Ne sati ya miliyoni nga meka bannange. Wow. Yani countable. Ogere meka manisa. Bana sose babu zako. Kamba bonge tubonge ku bano den tuyingire. Kambonge ku bano den tuyingire. Ronio. Awai. Mukyali bize n'ababonga kedda. Bamisanso kusanga. Nendo za msoge mmalirize. Bambi. Amina. Ono ye mukunja naye yunayingiddewo. Sensenyo Ye makaficha nakakuluka. Naera ndi kalungi. Shadia. Oh, Shadia wange. Ha. Muzeeyi yampise munda kasooka bamalirize muzeeyi. Njije tuwayemu. Shadia. How are you? Yendo mutunja. Yenze mutunje. Mama tuwulira to ne tuledio. Nze mukunja si mutunja. Yenzani? Yenzani kanzilemu? Nzani? Kambulire be. Nzani? Yenze mutunja. Ona ndote madana. Kakubuzeeko. Bana kansoke ndabe daddy then ndio kenje. Anko sebwatu. Ngonyirira nnyo. Mwe mulya kife kye tutalya. Wayambadde amata. Kale bana kanje. Mina nyo mwana wa mama. Yoyo. Tuyitawa. Karibu wana. Okay. Nasenso kulako bro. Sensenyo kusanga ttala. Wedi piki tugenda jifuna lwambaka. Roni, time. Tofoni MC ya daddy. Emu ya daddy. Wundi bajirete. Michael wundi kamera yo kujirete. Ndaba kamera jirete. Baby wange mukunja. Ngazo sokola. Tozeni baby. Zeno muzukuru. Ono ye. Ye? Oyo kagujje. Omuweeri nnyo ba agenda beera ni oyo. Ate nga alimu olwajjaide. Jaide. Naye muzeeyi. Ngasenso kusanga bannange. Aha, kati ntuuse nange. Mukama yeebale kuku. Senso kulaba. Amina nnyo bannange. Luli nasaalirwa wajja siriiwo. Luli twagenda okutuuka ne bagamba wabaddewo emikolo egy'amangu mangu. Tugenze mutyana eyo waliyo omukolo baatuyita speed. Saba kabona yampita eyo. Bannange bweza. Mba ndi awo nga ndaba nti entebe Saba taasa kasiko mutaasa ate bamutuzizza mu ntebe. Ate bakyagambayo. Naye entebe eri wano. Ate twagitutte. Tugikumako nanyini olunakumawo nga tugimuddiza. Wajja tugisobola. N'ogamba teyali Nga ate lwaki togisobola Saba. Ate yase nzito nnyo n'okusinga eyo.
naye era zonna zisobola. Ebizitowe ebibiri. Waliwo ensonga lwaki ezo entebe zonna ziri ku eyuni. Eyasaba taasa okutaasa ensi eno si kyangu. Ogwo mulimu munene. Mulimu gw'amaanyi. CEO KMDF nakyo kifo kizito nnyo. Kale ate nyongereko nakiri. Awo mba nfuuse akwatagana eno n'eri. Ebifo nno bikyajjeewo. Nawulidde n'abayimbi bali kwekolamu omulimu bakukwasa obuvunaanyizibwa bw'okuba nga gwe abavunaanyizibwako mu ggwanga. Ate kima osobola obbalabirira. Ate abayimbi bo basobola. Bagamba olaba osobodde mukunja. Buli ankubira akasimu owaayi. Saabataasa kasiko mutaasa ono abeera wa tugendeyo. Mbaga Saabataasa waali bajja ali ndi bagamba naye tabeerabeerawo. Agamukunja omutima omubi. Ne mbagamba banna. Tugenda wali. Okyuse, omiridde, ate ennaku zino okola ebinsanyusa. Ebigambo byange tebyafiira bwereere. Wabiwuliriza n'obiteeka mu bwongo. Amiina. Naye kamalirize bano tugenda kwogera. Kale wendide. Genius, BBS. Getaaga. Bwekamala emikolo. Batuyagala nakatunulako. Yes, abayimbi bwe bakola abantu. Nti ajja n'ogula tebo ze n'otuuka awo nga ne tebo teriiwo nga terina akumanyi. Ate nze saagala kuba used and dumped. Kino kibeddewo mu bivulu kinaki? Sijja byogera kuba bannannyini byonna abamba mbayisizza bubi. Naye nga bo beemanyi, beetegedde era bakitegedde nti bajja ne batuggyako ssente ne batakola nteekateeka nnungi egenda mu ssente zaffe zetukoze eki ze tubawadde. Tebo osasudde tebo ate banoonya bunoonya bakutuuza nga terina wootuula. Tebo ye wabuukinga omwezi gumu emabega oba ewiiki emu emabega ate otuuka otya mu kifo ku ssaawa 2 nga tebo teriiwo. Basitulako bantu n'omuntu naye aba yayingidde na ssente. Era oyo yayingidde mu tebo we batuula ye aba ayingiddewo atya. Ate bamusitule kati n'abamu tukwata 19. Kati konsati yo weggwa n'olinda lw'oliddamu okola konsati era n'omunoonya. Awo ate n'olyoka ojja n'onoonya muzeeyi. Kati kitegeeza mu ndongo muyingiddemu embeera oba eringa abamu gye bagamba ey'abannabyabufuzi. Nti munnabyabufuzi muyinza osembayo mulaba. Ekyo kiryoke nze woba ozze ewange n'oddamu ate okukomawo ku kivulu itisoke. As long as ssente zange ze watutte ntuuse kyonkoledde ne kigenda mu ssente ze nnakuwadde. Naye omuntu otodde ssente bukadde 9, otodde bukadde bwoba 3 oba bukadde 6 oyimirire bwoti. Basooke bazungezunga awo basitule abantu ku butebe bwe bakuvuma. Ebintu ebyo biswaza. Lwani kyendowoozaamu ku nsonga eyo. Nga tomaliza tusamalizinga. Sigenda Shadi yalinda. Shadi akatini. Ensonga eyo nze ndowooza okunnyonnyola kwayo. Kuba ekyo by the way ekyo kintu kibi. Nze ku lw'abayimbi bonna nsaba kwetonda mu maaso ga muzeeyi. Nsaba muzeeyi otusonyiwe ffenna eyasobya n'ataasobya. Then eddoboozi lino ligende. Kati we ligenda lituuke ku buli gwe kikwatako. N'abo abatukira abatusingako mu ndongo n'enteekateeka y'ebivvulu bayambeko okwadressinga mate eno kuba olaba muzeeyi agyogeddeko. Muzeeyi ebintu ebisinga asirika busirisi. Olaba akyogeddeko kitegeeza Eriyo ba voiceless abatasobola kwogera. Ate bwanyiiga balina okugamba. Era kati ekyo kisobola okututwala ku bayimbi, kisobola okuva ku kya muzeeyi ne kituuka ne ku ky'abayimbi abatandisolebwa nga waliwo kampuni ezaali zigabanga sponsorship n'otuuka n'otegeka ekivvulu kampuni n'egamba tetugenda bawa sponsorship. Kitegeeza waliwo ebitagenda mu maaso naye abatusingako mu ndongo. Nze mbadde nsaba eno ensonga bajja dressing nga tennasamba kiwundu kubanga bano abawagira ebivvulu omuntu n'akwata miliyoni 10 n'azissa mu kivvulu kimu we batuuka nga beekyaye. Kitegeeza tugenda sigala mu ndongo y'okuyimba tweyite basereebu naye nga teri atwagala. Kyennyongerezaako ku ekyo nti nze ndi mwerufu ate ndi transparency. Nze sisiba biwundu ku mutima gwange. Ekintu bwe kiba kinnumye nvaayo n'enkyogera openere naye ate bangi abatulugunyiziddwa nga yasasudde akasente ke musajja wattu. Eriyo n'abamu
ng'akeekudde bwekuuzi naye talina n'akakuwa kati n'atuuka awo ne mumuyisa bwe mutyo muba mukyayisa okuddamu okusupportinga music mulaba muntu kwekyanga nga kwegamba omuntu yali akola ekivulu n'afuna tebo 10 nga n'ataano takyagaweza atuuke n'ekiseera nga n'abiri tagaweza lwaki nti abantu abo abandibadde nga bongera mulaalo mu bantu okugula tebo oli agamba wakiri otoola 15 n'otuula ku katebe eyo okusinga okutoola obukadde bw'obusatu ate ngeri ogenda tutuula nga atudde 10 n'etaano nga tewaliwo kyanjawulo tebo ziba nkalu teziriko namazzi gakunywa tekuliko na kyakulya ebintu ebyo babikola abantu tebiba birungi omuntu bw'oba omanyi nti tebo teriko kyakunywa tegeka ebeere yakakadde lwaki weerijja ku y'obusatu nga tomanyi nti oteekako okowakiri ekyokunywa omuntu kyatuukirako mukunja mbu shiba wamuteeka wayi kati ate leero oli ku gundi ku Shadia naye Shadia alina omuntu walina bbaawe wano Shadia mukunja taakutwale olina bbaawe yani Umaru Umaru ye bbaawe naye oyogera mpola mbw'oyogera mpola tebawulira